Yes, bakama wange abamujange baganda bange wanayuganda abali mu Uganda abali mu Rwanda okusinza buli omu waali n'obali tukomyewo mulundi omulala okubeera nga tubayisa mu nju yaffe ku saiti yaffe eno ey'Ebaka pulojekiti yaffe eno gye twatandika eno show naye twala twongera okubalaga twasembayo nga tuli mu sitting ne dining wamu ne master bedroom nga tumaze okunnyonnyola obugazi ku bwali kati tuzze tugatteko general bedroom tugatteko ne bedroom y'abaana tubalage nazo engeri gye twasobola okubeera nga tukitambuzamu kati tutambule ffenna tuyingire mu bisenge bino waliwo akakodda akasookerwako wano balibya kusobola ebigazi bibiri netujja ntuminakola mu kisenge ky'abaana ekisenge kino kirimu supemita ziri 15 ekina supemita 15 kina kawodo nako bakasiba mukadde wamu ziri supemita ziri 15 bwetuddayo wamu mutudda mu kisenge kino ekyo kineneko kiri supemita 18 Kinsengamo kyakubiri kiri ku square meter 18 so enju yaffe ekiseera byonna kiri ebisobeddemu kino ebisenge ebyali bisigaddemu nga ogyeko master bedroom ebisenge ekimu kiri square meter 15 ekirala kiri square meter 18 ebisenge ebibiri babisigazayo kukabalira enju zosobola okuba nti tayiro eyemu ekyawo ebisenge byonna yeri wano yeri mu sitting dining yeri mu master bedroom yeri mu general bedroom yeri mu ekisenge ky'abaana so tayiro yaffe yeri gyetwakozesaawo okubeera nga tusiba ebisenge bino era ng'okutandika okujjukiza wayagala okupima funa olukoba opime mita eziriwamu nakanga opima sayidi emu moto nomala opima ne sayidi eri opposite oyinza opima mita eziri wano nopima ne mita eziri opposite n'ozikulisaamu n'onya square mita z'olitaaga okubeera nga osiba enju so tayiro eri gye twasibisa wano tayiro ya mat ya 40 by 40 gye twasibisa okwetooloola enju yonna akati ekyo kijja kusobola okukuwa ekifaananyi enju yonna era bw'otuvaako tugiyiseemu ng'otunulira screen yo kywawo enju yonna eri uniform wano kwali kwamaliriza okusiba tumaze okusiba bulungi naye nga tusinaba kulongoosa tunaba kubirongoosa ebintu tujja kwetaaga tayiro kirina tufune ne tiimu ya hospital center oba oyagadde otucontractinga ne ku cleaning eyo tukozesa tayiro kirina netujja netukirininga enju yonna netukirininga bulungi naye ngaomulimu ogutujja gukola nga bamaze okubeera nga bateekamu ki bamaze okubeera nga bateekamu langi esembayo nga buli kimu kiwedde then tukirininge enju tufune ne tayiro polisha tugipolisinge bulungi ebeere nga ejyewundi ndowooza olwobola okulaba nti wonna tayiro yonna basukula mita zonna bw'ozigaddewamu ezazigenda mu bitu eno zayikusiba mita 18 oyitunga yonna ng'olaba nga zonna twasika tayiro y'emu ku floor era yakuddeyo bulungi skating tukoza skating ya black so enju yonna floor n'abeera nga ali covered ne tayiro emu ng'efaanagana nga kirala tuwaffe yali ayagala era ayagala ekintu nga kimaakinga enju yonna era tayiro y'emu gye twakoze ne ku floor w'ekiyungu tali enju twakoze ne ku floor y'ekiyungu so enju yaffe mu bufunze bwetuli twagikavalinga nga efaananya tayiro y'emu ya 40 by 40 naawe anyewe gy'oli tubira wali Civil Center kusiro 702 otusindikire ebipimo byo naye nga ffe ebisale ebisinga twagala nnyo okutuuka ku sayiti ne tupima ebibiro ebibyonna nga bwe twabipima byonna bwe tubikozesezza wano tewali bikuzeeko naye bw'okuyitira omulimu nga wamala okupima tujja kukozesa ebipimo by'obeera otuwadde naye just in case biganye okumala
era tukukubira n'oyongereza ku bintu ebyo bituba tukugambye. Naye twamafuuza ku sayiti emmotoka esitula omulundi gumu nereeta amatindo omulundi gumu n'abeera ng'akolaki ng'akola omulimu ogunyanyagwa. So olw'okupima tukola kituyita site inspection, tulina site inspection tukugulira ne tupima ne tukuwa amagezi nti nga tonnasiba sooka okole kino sooka okole kino sooka okole kino. Eyo yonna site inspection tugikola at a fee. So tukubira ku bwerere bamalisingi mugende mu nnyumba yange eri Fort Portal mugipime mumbuulire era tujja kukubira nti tugenda Fort Portal era tukubudde kiragi gye twetaaga okubeera nga tugenda e Fort Portal okubeera nga tukola measurements. Kikulu nnyo kikuyamba okutabira mu ndabo transportation expenses ez'enjawulo n'okwagala okusiba time ng'ozisibe wantu watukufu nga tukubuulidde kino sooka okikole nekino sooka okikole. So site inspection kikulu nnyo tusooka tutuuka ku site ntukunnyonnyola ebyokukola n'obeera ng'okimanyi era neweteekateeka bulungi netukufulumiza quotation yo n'okola planning okusinza ku kyetubeera tukuwadde. Naye nga fe omuntu tuba tukutandise beera sure nti material mulina bwe tutandika omulimu tukolera ku speed ey'ekika ekyawaggulu. Enju eno okusinza ku bine bwefaanana mulimu gwe tugukoledde ennaku zibadde 10 tubeera nga tugumaliriza okusiba mu nju yonna abaolaba ebifaananyi ebitambula ku screen yo. So webale kuwagira Wallis Mutanzi Center, webale kulaba Lugonvuzi Show, bannayuganda abali wano mu Uganda n'abali mu ggwanga mwebale kubeera nga muwagira Wallis Mutanzi Center. Mwebale nnyo mwebale ddala. So ebintu byaffe biri hands on. Ekiri ku ground tetukulaga, ekiri ku ground tetukulaga bintu kuva wantu walala twekoledde. So mulimu gyaffe tetukola gyetubateerayo nammwe temugiraba ate era n'abagiraba n'abagituwadde era n'ababeerako nabo ne bawa obujulizi nti abasajja bankolera omulimu mulungi. So mujja ku Hardware City ku UP23 Hardware City ku UP23 0702 245 eri ku WhatsApp. Genda ku Facebook onoonye The Wallis Mutanzi Center, genda ku TikTok olabe The Wallis Mutanzi Center project zaffe ez'enjawulo. Sindikira message ojje okubeere nga ate otweyambisa obeere nga tukubaganira wamu mu projekiti ez'enjawulo. Mubeere bulungi, mweraba. Matanga ketwafuna mu Masaka City mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma Bakalasiti